Omusajja tyagiriwo mu Kampala Dodoviko Mwanje abangi gwe bakazaako erya Dodo n'abantu abalala be yakwatibwa nabo nga 15 olwaleero balidde obutaala oluvannyuma lw'okusibwa ennaku eziwera ng'ensonga zololera kumenya ekkanisa eyafuuka kazaalabulwa eya St. Peters esangibwa Ndeeba wano kumpi n'ekibuga Kampala. Ebisinga ku byo bye tujje mu kkooti Makindye wano bye tukuleetedde. Kkooti ento Makindye kyaddaaki eyimbudde ku kakalu kaayo omugagga Dodoviko Mwanje n'abantu abalala 15 abali ku gw'okumenya ekkanisa eya St. Peters Church mu Ndeeba. Dodoviko Mwanje ow'ebyokuteekerateekera ekibuga Ivan Katongole, Rashid Agero, omuduumizi wa Police Field Force Unit mu Kampala, SP David Epedu eyali akulira poliisi ey'Ekatwe n'abalala bavunaanibwa emisango 3 okuli okumenya ekkanisa, okubba n'okwonoona ebintu by'ekkanisa nga bagambibwa n'okudda ekiro mu ttumbi ng'ennaku z'omwezi 10 ng'omusango guno baaguzza mu matumbi budde wadde nga bonna babyegaana. Gye buvuddeko abantu 16 kwaba bavunaanibwa 23 nga bakulembeddwamu omugagga Dodoviko nga bayita mu bannamateeka baabwe basaba kkooti ebayimbule nga beekwasa nti balina endwadde nga lyali ddembe lyabwe okubeeyimirira nga bakozesa enkola ya video conferencing era nga abasibe babadde basinzira mu kkomera ekitalya. Omulamuzi wa kkooti ento Makindye Prose Katushabe akkiriziganyizza n'ekyokusaba kw'abasibe bw'atyo n'abayimbulira kakalu ka kkooti. Court finds that this is a case. Kkooti ekitwala nti guno omusango granting bail would not be against public interest. Singa kkooti egaba akakalu ka kkooti mu musango guno tekijja kubeera nti kiwakanya bulungi bw'abantu. Given the fact the public interest is derived from the law. Okusinziira nti bulungi bw'abandi tukijja mu mateeka. And it is the same law that gives the accused persons the right to apply for bail. Kiva mu mateeka gennyini okugamba nti omuntu alina olukusa okusaba okwenyirirwa. Abayimbuddwa bateekeddwako obukwakkulizo nga bano balagiddwa okusasula obukadde 2 buli omu ez'obuliwo ng'ate abeeyimiridde basasudde obukadde 10 nga si za buliwo. Grants bail to the accused persons with the following terms. Egenda mu maaso okugaba akakalu ka kkooti eri omuntu yenna eyasaba okweyimirirwa mu kkooti. That each accused person is to pay a court cash bail of 2 million shillings. Ku bino ebisaanyizo olukwakkulizo wammanga buli eyasaba okweyimirira alina okusasula mu bank obukadde 2 sente za buliwo. The sureties presented by each accused persons are individually bonded to a non-cash bail. Buli eyeeyimirira bamutaddeko akakalu ka kkooti sente bukadde 10 sente zitali za buliwo. Oluvannyuma twogeddeko n'abamu ku bapuliida b'abasibe. Tuli basanyufu accused persons babawadde bail naye babawadde bail ya bukadde bungi. Omulamuzi balagidde kusasula million 2 obukadde 2 ku musango guno sente nyingi kubanga nze ndaba yivira musango teguliwo kubanga chache je bagamba nti accused bagimenya yali kutaka ly'omuntu omuwiza accused so chache iti yali kutaka lyayo omusajja yali amenya ekizimbe kye so yivira musango teguliwo omuwabi wa government bakyanoonyereza tabanamala n'okunoonyereza so naye batulagidde ku komawo nga 16 for mention omusango okusoma busomi just kusoma omusango busomi naye sigwa kuwulira kubanga omuwabi wa government agambye nti bakyanoonyereza. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu omuwaabi wa kkooti Kanya Noah bategeezezza nga bwe bakyakola okunoonyereza era okusoma omusango kuno ne kwongezebwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 lw'okusatulwa wiiki ejja. Bya Eric Sebalamu, Kurasawoti TV, Omunnyo.